Omumbejja tulaba tuli ku mukolo gw'omukyala Immaculate Nantale ngero olunaku olwaliro ayanjula omwami we Michael. Tuli Bulemeezi ku ssaza ekyalo bakiyita Bowa era nga wano wennyini nsooka okubuuza ku mwami Robert Kalema asinzira e Massachusetts USA okubeera nti enteekateeka eno girimu nnyo okulaba nti ne lujja ku mukolo guno waali era omukolo nja bategeeza nti munyuvu nnyo okuzaama okusookera ddala ngenda kutandika n'okwebaza kubanga muna ebyokwebaza byo ndaba nga bingi nnyo olw'embeera y'ebifaananyi sofa bye tulaba aba decoration mwebalire ddala olw'embeera gye mutegekeddemu abako gye mutegekeddemu abataka gye mutegekeddemu ab'ekyalo ate wamu ne kwaya etandise ekitambiro kya misa olunaku olwaliro. Omukolo guno gutandise n'ekitambiro kya misa era nga kiragira ddala nti omukolo mutukuvu ababiri bano bakugenda mu maaso ng'abaagalana mu nteekateeka entukuvu era ng'ekitambiro kya misa kye kibeyimiridde. Tugenda kuba nga tukibatuusaako mu maaso awo naye ng'ebikulu ebifaananyi by'okyalaba bye by'omugole Immaculate Nantale mu mbeera gyakyafaananyemu era wano wennyini era twagala okwebaza abakoze ku ngoye ze Gomez azayambadde zakyusizza emirundi egy'enjawulo n'abakoze make-up we indeed amulated okubeera ng'asigadde mukyala akyali mu kkala ye ate era ng'ali natural bulungi nnyo. Kwegamba nti omukolo highlights kyazamaanyi abako ebirabo babireese nze lujja nga tusinzire Bulemeezi kusaza mu kyalo Bowa. Njagala mwongere okulaba ebigenda mu maaso ku mukolo guno. Bamukwasa mu ngeri y'enjawulo omwana waabwe Nantale Immaculate ali wakati mu mukolo guno ne munne Omukama abawe ebirungi bingi abatuuse ne kukkula ery'obufumbo obutukuvu. Asabira n'omukolo guno gutambule bulungi naffe ffenna kwe tuba twegattira. Mu linnya lya Paati n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Omukama abeere nammwe. Kyenva neegaya Mariya Omutuukirivu embeerera emirembe gyonna, bamalayika bonna bakona abatuukirivu, nammwe baganda bange okusabira eri Omukama. Katonda omuyinza w'ebikanda atukwatira ekisa tusasira ebibi byaffe atuuse mu bulamu obutaggwaawo. Omukama akuyambe byonna bitambule bulungi, akuwa omukisa byonna gy'onoogenda oleme kubeera nga bano abawala bagamba nti nze nali neggamyewo enkuba. Nze abamu bagenda waliwo omuntu gwe banyumiza nti yeewe yagenda mu bufumbo n'atandika kugamba nti nze zino enjala zange zino zifumba, oziraba zifumba olaba ziwaata, engalo zino sooka ozetegereze. Nyabo Immaculate si ye ggwe. Era tusuubira okubeera nti nno era mu bulamu bwo era ne mu maka go ojja kwongera okubeera ng'okola ebyo ebituufu ebyongera okusuubirwa mu muwala yenna.
ayi Mukama Katonda Taata gwe twongedde okukoowoola mwoyo wo okujja kw'Immaculate ate n'omwami wayongera okubeera nga yeteekateeka okukyuka. Tukusaba oyongere okubeerawo mu byonna nga tukusabye ebitono ebyo ate oyongere okumukubako buli kabyako omwoyo n'ak'omubiri. Malayika we bulijjo ayongere okumubeerawo nga mulagirira okukola obulungi ate n'erinnya eryo erya Immaculate yayongera okubeera nga alifuna okwongera okuva eri gwe nga kitegeeza okubeerawo kwa Bikira Maria muye. Mulambike omuyambe byonna bisobola okubeera nga bimutambulira bulungi, asobola okuba nga akwesatenda ekitiibwa mu byonna byakola ate naddala mu kubeera mu bulamu obwo bwasazeewo okuweereza. Tukikusaba nga tamu Yesu Kristo Mukama waffe. N'omusakata n'omusaka mutuukirivu akuwa omukisa eko sigale naawe ennaku zonna nawe Kitange kyenda bakuwangati kisimisa maaso omusike musambandege onto kakyanga otuma ndaba kino kijjo kiriyo entume eba y'amayinja ekibinja kiba ky'ababbi ekyo kibiina ky'abakola kikubye mu ngalo ez'amaanyi. Kitange era bwe butyo nsaba ompa omwagaani w'amanyi gwawengaluba n'agaanirawa kibe mpolampola tuuke kuwangaaki ndaba y'omwami Owamba kitange Taata Ssaalongo Mbuga eramula nsanyusa okulaba nyenyenyenyenyenye Taata nange nsanyusa okusinkana mulinda obwenda bwe tulinda oboolyawo Taata nga vvamu okuba mulindwa oyogedde kaateeka buli wamayongi bikuzibu byako makoolanga n'akabeera agalina mukama ye mukulu wayise n'enteekamiza mukulu Taata ngayise n'entabamiza okubikulirwa ssatu olulyo lwali lwogedde lutya Ssebo Taata agamba yeri ddala nsunda nyimiridde ku mulyango onto oyo ng'anaawulira eddoboozi lyange agansimulira nendeka emisemo kana akaseera bakuweeza omuliika wambatunga emboozi nendala omuteesa omulungi ku kikolo ekyalo akuwuka butamuze wamba kitange Ssaalongo bulungi yewe yanjula bendo tuba tusubira abataka bana ebibadde tulinda okubeerattako abataka abo koyise nabo Ssebo Taata ejja kumutolera ku kibegabega ekyamazima matuuku wetawonekandika olugendo lwaffe twagala emisero y'omutaka kisituula n'omuzukulu w'obisimbi ebaka bakwongera engalo oyendegeerabatemulawagamba ne mukwano gwe kisituula omuzukulu w'olunga moya oyendegeera yeeka abeera ne munne nkata nkata w'ensenene iye omuzukulu wa kalibala ensiisi ensiisi onto Ssebo Taata tomatenya n'omutaka bibiri onto ow'ekkobe bakwongera engalo Ssebo Taata kunaba kukkiriza okusima kwa beene onooba mpadde essaka n'okumutwala mu kibi kiba kibe nga
kujja mukaso yako ekigere wana kijjawe nakizza kuwulira nange sigenda kubeera muzibu nga mmere yanguyo ate olwokuwulira tete kuziwule enkulu njagala mwana wange tumwakulage onakutibiriza empola akutwale abakulembedde mukategeeza akanta kubanga tukkiriza tuyingire nekigula luti katumwakumperekera akulage owuli eyo abaana mawengala tusiise kubbaffe sebo taata bakubanga kwe kukkiriza kwa kusima kwa beene nsaba okkirize daki feeno tugenda kumusuuta kyemba mukola olagira abeewuuye ne babafaanane eradde nnyo 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 bannange tuliyiseemu bulungi nnyo tobalwako ng'eyakola ddole ndi zonna akola nkyala sebo taata wampa kitange Salomo akubuuzizaako mukunnyonnyodde asembayo sayidi eri omulabya mukulu mmulaba oyo bulooka owabakyalo w'amayumba w'abasajja ayagala okufumbirwa ayitamu oyo aya basenga bannange bali temubakuliza makubo eradde nnyo 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 basenga bannange gye tuli musajja mutambuze wampa kitange Salomo mbugera mula akubuuzizaako omulabye oyo agenda okudda mu kya zaake okubeera commissioner wa parliament abalago baba tebagenda kuteesa bagenda kulwanira bifo bwebibeera ekimu kisirisa ekimu sanitizer sirisa amudiridde omulabye mukulu oyo president gwe yawadde ekya gavana wa banka ono mwetebire amudiridde omulabye oyo nno njagala okutegeeza njine byetwogera tabimanyi tewangalira mu Uganda awangalira mu Abu Dhabi olina mukwanjulire ddala mukyala Putin kkiriza mbakuggyeko amukulu nga tonnabazzawo ate ekyo bagamba bakulu mumanye bino nti abakuno batandise okuwayalinga musigaleyo waggulu babayiseeko solido ate ekyamazima tuufu omusajja omuganda agamba nti omukazi muliro bwetafutama tekukola ki tigwaka baabo bakakkanya akati kolabire yeyazisa ekkanzu aba ati ogiddukaza nga neyagimwazise mwali
Uyamikola namwetondera. Era mali muzamiru. Mubaka. Ogisulira mama sando ogulambya. Mukulu taata. Lindako. Abaana bano ab'obulenzi basaba. Iye. Nkola ya Buisiraamu. Iye. Akwata gy'omusaliri. Ate faza waliwo. Selekta twakayibe balumbe wa dadi. Peya yerumbe wa taata. Tunulira munno. Ye bali bagaba balooza bya ddala. Olaba gwanaka amutwalo kooteeka wano. Ku bulungi bwe otuuse okumwegombera. Baasi. Teekayo ky'oteekayo. Baasi. Temuggwa. Ddala nnyo ebirungi. Kati bw'omaliriza aha nze amuzaala. Baasi. Nviiremu awo nga nabbosi asiika emmamba. Mbu. Owaye. Nze naaviiremu awo nga namubiri asiika emmamba. Bino byakusibako munaakola agamba enkwata lugo. Twekayo enkwata lugo okomewo. Mukulu dda wali ne peyayo. Wamma basigadde abeeteeseteese. Abeeteeseteese okufuna kubanga ne faaza obeedaga mati omukristu beeteeseteese obulungi. Y'abaalumba. Bakulu mujje ne peyayo. Ebira tubyogerako. Eyeeteeseteese y'abaalumba. Mukulu awo. Mutunulire naye akutunulire. Baasi. Muweereza 45 naye akuweereza 45 tufune 9. Baasi. Akati g'oba olaba ng'okunyirira kutuusa awo. Nga kwa 2,000 zokka z'oba oteeka wano. Meza z'oba oteeka wa taata. Bwe ziba 2 nga ne mwannyoko bamuwa. Teeka wano. Nga ne mwannyoko 2 ze bamuwa. Hey. N'akola omukolo bwe guti ne gufuuka bwe guti. Temuggwa. Aya. Mukulu mumukubire engalo. Akikoze. Dda wali ne peyayo. Oyo manya nti boda. Aya. Addako. Omulala. Aya. Mulinga Ssaabakristu wako. Aya. Tunulira munno. Aya. Muzungu gw'oliko. Eye. Bw'olaba nga dola yeegwana gy'oba oteeka wano. Ezo kala. Abo omwana bwafukamidde omuzungu. Yekola ebyaba. Jesus Christ muzikiti. Tufudde. Mungu agaziize kabuli. Ebyo mwana bwa buwala. Mungu amugaziize kabuli bw'aliba atuuse okuwummula. Amujjulule mangu singa aliba atandise okodowala. Naye omanyi akuli mu maaso oyo. Omumanyi. Weggomba. Omumanyi ne. Maddu. Ekiti kyalimu ekimanyi. Addako. Omulala. Wamma kapeesa embeyo temunswaza kubanga mwafaananye yajja gwe mutaalabako. Yali mugabi. Alisoko tekeyo ekiweebwayo ky'omwana. Kojja tonswaza. Kati naawe oyiteeka sawo. Oyo yakiikiridde banne. Ogw'emukono. Bukoma nsimbi. Bisumuzo bya motoka. Katonda mu Buluminda gitwala. Bagitutte. Mwegendere. Omulala. Abawerekerako. Omulala. Baaweddeyo dda. Abambejja. 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 Sebo. Munyangulire nga gavumenti eno. Sebo. Lwalire kubatiya gasi nkya nekwetondera. Sebo. Tufunye abagenyi mu lujja lino. Kale nnyo bassebo. Kale nnyo bassebo. Bannange bano bambejja bayita bassebo. Bassebo. Era de banyabo. Nze mtyano basse. Bulungi banyabo. Mukulika amakubo. Tobakulisa makubo. Abaana ab'obulenzi ffenna tusitukeko. Ate wakulu mubuuze ku bambejja. Kasika mulengera bambejja tufukamira. Iye. Bannange ali atya Omumbejja. Bannange tusaba okumuliraana wulira engalo z'ab'obutiko. Mwanyinaze akutaakangwe. Wandisebo. Njagala oyogereko ati. Sebo. Nkwekakasa nti emikolo gy'eddiini gyonna wagisoma n'ogimanya. Sebo. Omugigi ogusoma n'okukuba wali. Sebo. Abantu abo bamanyi. Waliwo omukulu wange abamanyi okunzira. Wulira engalo z'ab'obutiko. Mwayise naye. Kamungu asize. Mwanyinaze Omumbejja. Wulira eddoboozi ly'Omumbejja. Mwanyinaze Omumbejja. Nsanyusa okulaba. Baanaye mukuliko omukolo gw'eggulo. Twasiibudde omwana omukola yatwetedde ebintu biyitirivu wano. Neno mmanyi ge bw'agenda okukola. Obeera nga bweti mwanyinaze. Abantu abo nga ggwe ng'otya Katonda era nga ne bazzukulu bannamuguzeerwa dda abalangira n'abambejja batudde. Njagala oveemu ekigambo ekigamba nti abantu abo bamanyi.
Mamanyi baba. Kw'Omumbejja mumanyi era naye mumanyi. Naye nga twalagaana bwe nnaba ntuuse wano mu mpya za mwannyina. Ekyamazima nnaba ndeeta gaalubindi ze. Era nkusaba okkirize taata ngende nga neewalula mpolampola. Okutuuka eri Omumbejja nange muliraane. Wulira engalo z'ab'obutiko! Kituufu n'ekyo. Kyonsanyuddeko nsanyuddeko ekintu kimu. Emukulu taata. Tolinga musiraamu. Emukulu taata. Siraamu yakyasinza okudala ku nsi kuno. Asima kappuli n'ateekawo olutalumu n'akunyigayo. Ate bw'amaliza n'avuga nti Mungu agaziyize kappuli. Agwe yagisibye waganya ogigaziya. Sebo taata nsaba okkirize. Ankolera. Omumbejja nzikiriza okukugaana. Era akkirize akwate gaalubindi ku lunaku luli we twasinkana ku Krisimansi kano erukawuli abasenti Judi wayise nabo abasenti Judi. kale nnyo bamuko era dde nnyo bamuko bulungi muko bannange muli mutya iye mwanyina zisembeza omuntu oyo maaso mbeeko byemugeya obutuufu mwanyinazi mu Buganda omwavu abanaluba omugagga abanatama naye omwana alina ettama Michael kyuka otubeeri mubanno ulira akaluuro k'ab'obutiko ati mutambuze omwavu abanansinga omugagga abanansikya omuyaya alina ensikya abange mwongere engalo n'akaluuru omwattu mbadde ndi wano era njagala okutegeeza nti omukolo guli online guli ku Zoom nza okuwulira nga pulezidenti wa America ampeereza message mbunoki the man is lagikebbe omuvubuka alagikako abange mwongere engalo ez'amaanyi bakulu bannange mukkirize omwana atuleetedde eddenza eryo buli tebirifaanana naye weebale kutembeeta mwana mulungi bw'ati ogenda n'okulembera omwana ng'alinga nnanga muntu y'abeesige naye ono leesa omwana omulungi mumugatire ku ngalo ez'amaanyi mwanyinaze omwana mutwala ekyakatebe omukakanya empola nawe omwana omulenzi weerage omusezi yeeragana kitambo wabola na jaketi eddugala Museveni yeeragana tiyagasi badde ensaaga kulu tuli Bulemeezi walako bengalo za immaculate ez'amaanyi ontyo ima abageya bageye soke tubaweemu obudde bwa ddakiika 2 mukadde 7 abumalidde mu Gomesi imenya alaba kugeye nga bwe bageya n'omwana omulenzi Michael omwana yeesaze emaali nti yandyesaze girita mulenzi nga aleese mutonto yabadde alaba leeta ejjajjaawo
ama metroni gwe manye ennaku yosooka wekakkanire kazi wattu 12 nkwegayiridde nze mba mbeera bijjako tukako akati abifaananyi mumaliriza awo Michael wetuulire mulirane saba tebera wali omukeeka besimani ne metroni abona tubifuula ebyadala binyuma oba omwana omulenzi yakulembedde eno banne kubanga ye besimani ekitidde nabati gyali biyimuleke alinga omukristo agenda kufuna omukama kale muze mu maaso g'abakulu tukakane badeka nti bagenda kwekisaako solido eyeetikka ekita mutwe gweyo gwennyini gwekyetikka tekulimu kwebuuza otyo kiki kyemuze mu maaso gange nakyo sebutaata nazze kuno ye ng'omwana omuwala awasibwa ebita 3 ekyasookanga sebutaata ekita ekyasoose twaleese ekita ekigulaloki mwakitutuusizaako zengalo z'owuliramu era bwe kyatuuse mu nnyumba mawaddemu enduulu ey'amaanyi ekiraga nti batuliize kituufu ekyo ekyamazima ekita ekyokubiri yabadde ekita ekyenjogeza ontyo kubanga senga bwe yamaliriza okusenka ensonga ezo ezamutumu eri mukulu munne ekyamazima n'osaba ekita ekyenjogeza twogerera okwo paka ensonga endala zinago ekyo nakyo twakireese sebataata ekita ekyokusatu kyekita ekiweebwayo ekiwasa omwana omuwala tuli wano nga tufumidde mu maaso go nga tuleeta ekita ekiwasa omwana omuwala ontyo kkiriza amayiga ekikwateko omukulu akirengere bakulu muweereze buweereza mikono gyammwe mulage nti ekita ekyo kibatuuseeko sebataata nazze kuno kituufu ekyo nazze kuno ng'omwana ow'obulenzi bw'agenda eri gye bazaala omwana omuwala atwala ettu ly'omunnyo bakuwenkaleeza amaanyi ettu ly'omunnyo Mike teekayo ettu ly'omunnyo muwanike ne Mike n'omwana omuwala muwanike mutwaleyo mbakulu mutwaleyo mbakulu muwanike teekayo ettu ly'omunnyo taata nawe bakukwasa ettu ly'omunnyo eri abaana baleese sebutaata omwana omulenzi we yajjanga mu maaso g'omwana taata yawaayo ettu lya sukaali eyanziza bakulu tulaba ku kisabbiiti etuwonya olubiri sebutaata buufu bwe bumu omwana omulenzi we yajjanga mu maaso g'omukulu yaleeta ettu ly'ennyama kula omwana omuwala mwana omulenzi aleese ettu ly'ennyama bannaffe tulabira bwa sebutaata nazzi kuno ng'omwana omulenzi yaleetanga omutwalo gw'ensimbi emiso eŋŋanda oyo Mike ng'awaayo omutwalo gw'ensimbi kula omwana omuwala kituufu ekyo sebutaata mu kawunva kwe kamu omwana omulenzi bwe yajjanga mu maaso g'abakulu bwe bamubuuzanga ekibuuzo nga si mwami eri ku kyalo kubanga mukoomwami n'okubanga mukoomwami tanoba baakwatanga omutwalo gw'ensimbi ne bagumuddiza kituufu ekyo era entandikwa y'okutandika olugendo lwayo obusimbi kubanga omwana w'obuwala mu Buganda tebamutunda kitange bwe twajja mu maka muno okumanya ebyamu okula omwana omuwala Immaculate baatuwa kambe kangera twegere etusobola okuleeta twebaza amaka gano nga tebatukakaweta bintu bisalire taata tukwebaza omulangira Vincent Kiba webale nnyo okutuwa akamba kengera kubanga ono mwana mutima otalina era kitange bino byonna byetuleese birabo by'abakulu ffe tetulina tweyanze bakulu bano kale mudde waggulu amaaso g'abangi abataka ab'emikwano balabe nti olunaku lwalijja ono omwana Mike tali kuluwa kubanga alibeera omwana azaliddwa kula omwana omuwala kituufu kkiriza mu lujja wakati mu bantu bonna abali waneeno abantu ba kabaka n'abakyala ba kabaka mulangira akkirize abaana abo bakwate ku mutwe taata wange omulungi nafukamire mu maaso go badde sabira ddala nsaba omwami wange bazaye wange Kawere Michael nzaale mu maka muno afuke omwana tubeere baana ffembi
kateke ewa taata nalabye abantu abamanyi ennaku yabwe ne metroni amanyi ennaku ye sawa nabeera mu nviiri kazi wattu kale taata katuwulire ebigambo byo kanaawe okkiriza okuzaala abaana bano abazze mu makango era bafuuka abaana era babeera abaana ebigambo by'omugagga biba bitono nnyo Mukama yagamba nti ye abato mujje gy'eno era n'abawummuza kituufu ekyo n'olwensonga egomba muziretu tugenda kubawummuza ebigambo by'omugagga bwe bibeera naye singa bibadde bya mwavu singa tukyaliwo taata bakwateko mu mitwe basabire abalongo banaabawulira mu sukulu fees tetwagala okudda wano nga tujaguza balongo abe mukibi ng'asabye balongo naye tabafunaga si byangu musemereko mu maaso ga taata bakwateko mu mitwe taata basabire essaala yonna oba mu lulatini oba mu luloma oba mu lusoga oba mu lukiga lwonna n'owulira olukuwa emirembe nga bakwateko mu mitwe bakwateko mu mitwe bakwateko mu mitwe kisembera imesembera otyo ayinza okuva ku bwasosho waaka ne bamukuze basabira okuba abagumiikiriza era n'ekirala Mukama agamba nti munaasabangako naawe nga mumusabire ffenna ng'ekika n'okuviira ddala tuwadde kati oba sali bino onaabifunako ddi odde waggulu makulu taata sala tujagale tudde waggulu awo nasukkawo kiriza taata nze gikukwate ne munnange ono tugiyuluze ekikola kino ku lw'Mike taliddamu kikola mu lujja luno okuleka Mike tange kano kwe tututte. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu vidiyo ate nze gwe balabye ku site yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzigi enfunda kwa tuze twogerako nga ddala olabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri so ate bulijjo tubaye tulaba nga ye batadde tanka eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono ey'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'ovalaba nti omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka ku nnyumba y'amaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10 otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Soko otulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda ofuna mu biodigester eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssenteyo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2. Kweno level kwe tuyimiridde. Wansi fuuti nga 2.
so omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka, ate era tetukolera tetusijja bayita baavu, omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola, so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbu nno nkolera baneeno, wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha, Prince Charles Drive, Plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera, naye nga abaklanti baffe abapya n'abakadde